Okay, olunaku olwaleero twolekedde story gye ndowooza nti ebibuuzo bingi eri bannayuganda naddala abayaayaanira enkyukakyuka. Kyokka nammwe abaliwo nga omulimu ogwammwe criticizinga NUP kyekoze, nammwe muwulirize bino ebigambo bibakwatako. Tuyina ebibuuzo bingi bye bambuuzizza. Ekisooka, Joel Ssenyonyi anaasobola omulimu gwa Mathias Mpuuga gw'abadde akola? Ekibuuzo ekyokubiri, Mathias Mpuuga yawaddeyo obuyinza obbuwa Honorable Joel Ssenyonyi ng'asiimye mu bulungi oba mu bubi? Ebyo ebibuuzo biri bibiri. Mu ngeri y'emu twagala okwebuuza ekibuuzo. Delegate bwe yali etudde okulonda, waliwo ababaka ababiri okuli Muwanga Kivumbi n'omukulu amanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona akali amaggwa, bafuluma bakwata emmotoka zaabwe ne bafuluma ekitebe ky'ekibiina. Kyali kitegeeza ki? Baakikola lwa mu mutima mubi? Baakikola lwa kuba ekibiina kyakola bye bataagala? Ebibuuzo weebiri bingi. Eggulire eryo lyafuluma. Abaffe twagala kunnyonnyola lwaki bano baafuluma nga bannaabwe bali mu kulonda, kyokka ate amannya gaabwe gaafulumira ku abo be baawa ebifo. Ampuliriza, njagala tutunuulire nti Joel Ssenyonyi oba ku bigambo bya Mathias Mpuuga, ampuliriza ebigambo bino byali bikulu. Mathias Mpuuga ye bigambo bye yagamba Joel Ssenyonyi, nammwe bannayuganda abatuwuliriza mujjukire nti omubaka Mathias Mpuuga abadde rope akoledde omulimu gwe mu bugubi eri pressure bannayuganda. Abamu bagamba yalya, abalala bagamba akola ne gavumenti, abalala n'ebigambo ebirala bingi. Wabula njagala muwulirize ebigambo bye byagamba Joel Ssenyonyi. Omwami ono yagamba nti mwabaagala ennyo enkyukakyuka, mumpulirize bulungi, mwabaagala ennyo enkyukakyuka, musapootinge Honorable Joel Ssenyonyi, mumusapootinge si mumucriticizinga. Ekyo kimu. N'agamba n'agamba nti mumutume mumuyambeko okukola ebyo ebituufu, so si muwaayiriza by'ataalya oba by'atamanyiiko. Mumpulirize bigambo bya Mathias Mpuuga yabyolekeza, byendowooza nti bigambo bikulu nnyo era simanyi mutima kimwe yabyogerera, wabula we tugenda okwolekera. Ampuliriza ebigambo ebirala bye yagamba tumulambike, tumuwabule, tumuwagire okusobola okuba nga asobola otuukiriza obuvunaanyizibwa. Temumubbiikiriza ebyo by'ataalya. Statement eyo mugiwulire. Mu ngeri y'emu n'agamba kubanga gy'alaze agenze kutuula mu maggwa. Kitegeeza ki? Parliament n'okubeera rope, yes, n'okubeera rope, ebyo ebintu si bya muzannyo. Tugenda kuvaawo tutegeere ebintu bingi. Tugenda kuvaawo twolekere ebigambo. Nabagamba twagala tulowoozengako okusukka kulowooza. Twagala tulabe stories n'oba amawulire n'ebigenda mu maaso mu ggwanga tubitegeere bulungi. Kubanga bangi baasanyuka Mathias Mpuuga avuddeko. Yes, ekyo kirungi. N'abalala ne bagamba oba oliawo tuwonye. Naye ekituufu kiki ekyaddala? Njagala tutandikiraawo. Mbaanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course mbeera Sajjime ali emabega wa microphone, era eddoboozi ly'owulira mu simu yenze njogera. Njagala kubeera nga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Njagala bajjukiza nti tutambula ne Ajimiti, musomi wa dduwa, munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Atalina bizibu tokuba, naye gw'awulira nga bikuyinze teweetuga. Bakakasimuko kanyonyogere, ne bw'ebeera mapeesa emukubira. Bakakasimuko kanyonyogere, noonya Ajimiti, omusomi wa dduwa, wamma kusomera edduwa, ebintu bye bitambule maridadi sana kabisa. Njagala kubeera nga ntandika, wabula mu kutandika nzikiriza katono nnyo tubeeko bye tusooka okulaba. Abaffe Joel Ssenyonyi omutegeerako ki? Nzikiriza katono nnyo tusooke tulabe ku ebyo oba gye tuyinza okuyita CV eya Joel Ssenyonyi, omuvubuka eyajja mu byobufuzi ng'ava mu mawulire, omuvubuka eyajja nga talina experience mu byabufuzi naye ng'atagazza abawerako bw'abadde akulembera akakiiko
akakosase. Katusooke tulabe ebyafaayo bya Joel, then nzije tutandikiraawo. Joel Ssenyonyi Besekezi asibuka na Kasongola era kyejjaweza emyaka 37. Ssenyonyi munnamawulire ateera munnamateeka. Ebyobukulembeze yabiyingira akyali mu 2011 yavuganyako okwesimbawo ku kifo ky'abavubuka. Mu 2019 Ssenyonyi yasooka kwetaba mu kwegugunga okwali kuwakanya omusolo gw'okumutimbagano ogwa social media gavumenti gwe yali ereese mbuli ali kuba okumala akababba bannayuganda abavuma abavoola n'okozesa obubi emikutu gya social media ate era ng'oluwenda okugaziya amakubo omuva omusolo. Ono yali wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali omubaka wa Kyaddondo East obudde obwo. Kisuubirwa nti obwegugungo buno bwe bwateeka nnatti mu nkolagana ya Kyagulanyi ne Ssenyonyi. Omusolo gwa social media gavumenti yamala n'eguggyawo nga Ensasage okuweereza emikutu gy'amawulire ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokutaano 2019 yalangirirwa ekisinde ki People Power ng'omwogezi waakyo. Kino kyali kitegeeza nti Ssenyonyi yeegasse ku by'obufuzi butereevu wansi w'ekisinde ekirafubanira okukyusaamu mu ngeri eggwanga gye liddukanyizibwamu. Ekisinde kya People Power nga kyeyubudde ne kifuuka ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform. Mu mwezi ogw'omusanvu 2020 Joel Ssenyonyi yasigaza ekifo kye ng'omwogezi w'ekibiina. Akalulu kabona aka 2021 Joel Besekezi Ssenyonyi yamegga Margaret Nantongoziwa n'afuuka omubaka wa Nakawa West. Ng'atuuse mu Paalamenti, ekibiina kyamukwasa okubeera ssentebe w'akakiiko ka Kosase akavunaanyizibwa ku kulondoola ebitongole bya gavumenti okukuba ttooki mu mpeereza yaabyo. Akakiiko kano ke kamu k'obwo obwenkizo mu Paalamenti era okunoonyereza kwako okusinga kwesigama kw'ebyo ebiba bivuddewo akalondoozi wa gavumenti. Ssenyonyi eddimu lye eryasooka kwali kutinkuula bitabo bya kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe n'ekitongole ekiddukanya ekisaawe kino ekya Civil Aviation Authority, ensimbi ez'okugaziya ekisaawe n'endagaano ezaawebwa Abachina, abakampani eya CCCC wamu n'eya Ssenyonyi Brothers. Mu kisanja kya Ssenyonyi era yatunuulira ennyonyi y'eggwanga eya Uganda Airlines n'engeri agikulira Jennifer Bamuturachi gye yaweebwamu omulimu guno. Speaker wa Parliament Anita Among yalemesa alipoota eno okukubaganyizibwako ebirowoozo olw'okufulumizibwa kwayo nga tennaba kwanjulibwa lukiiko olwa Parliament mu butongole. Mu kisanja kye wabaddewo okwetegereza entambula y'eggaali y'omukka n'ekkobaana eryakolebwa okunyaga ettaka ly'eggaali y'omukka mu bitundu nga Kampala, naddala ery'Ensambya, Jinja, Mbale, Noya n'ebirala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eggwanga ekya UNBS nakyo kikubiddwamu ttooki olw'okubulankanya obuwumbi 13 wamu n'ekitongole ky'omusolo ekya URA. Wabadde okwetegereza ensonga z'ettaka eryateekebwako abasuubuzi erya Gwanda mu Kampala wamu n'ebitongole ebirala. Ku bitongole ebisukka mu 200 byabadde avunaanyizibwa okunoonyerezaako, ezimu babadde beekwasa omutindo gw'okunoonyereza ate endala zinyoomoddwa abazuuliddwa akakiiko nti beenyigidde mu bulyake mpawo kibakoleddwako wamu n'abo ababulankanya ensimbi basigadde bayinaayina. Mu Januari w'omwaka guno Speaker wa Parliament Anita Among yatabukira Ssenyonyi n'akakiiko ke nti emirimu bagikutte kasoobo kubanga ebitongole byonna ebirina okunoonyerezebwako nga bwe birambikiddwa mu alipoota y'akalondoozi wa gavumenti babadde tebannabituukako wakati. Emirimu gy'akoledde mu kifo kino gitadde obulamu bwe mu katyabaga era emirundi egiwerako Ssenyonyi avuddeyo okulaajana nti waliwo abamulondoola n'okumutiisatiisa okutuusa obulabe ku bulamu bwe. Emyaka gikunukiriza 5 ng'ali mu byabufuzi, ono kati yakulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti ngaze mu bigere bya Mathias Mpuuga Nsamba afuuliddwa kamishona. Wadde Ssenyonyi muto mu byobufuzi, abakugu balowooza nti obuwulize eri mukama we wamu n'obumalirivu mu buweereza bye bimusenvuzza amadaala g'ebyobufuzi ku misinde egyayiriyiri. Ssenyonyi azza yanukula nti bo batuukiriza ogwabo ogw'okunoonyereza kibeera eri gavumenti okuteeka alipoota zaabwe mu nkola. Olugendo Ssenyonyi lwayolekedde ku kulembera ababaka abasukka mu 100 abali ku ludda oluvuganya gavumenti, 52 ku bano bava mu kibiina kye ekya National Unity Platform. Ku babaka ba NUP 37 Parliament bagiyingidde bonna era kye kisanja kyabwe kisooka. Okay, oyo ye Joel Ssenyonyi. Mu ngeri ey'enjawulo njagala kwebaza ekibiina kya National Unity Platform oba oliawo musetinze example naffe
aboogera bye mukola n'abo ababawagira bemmanyi nti si babuyabuya bategeera bulungi era balowooza mubawadde ekyokulabirako era n'essuubi nga mwakamala okuwa famire z'abo abaavibwako abantu baabwe nga mwakamala okuwa famire z'abo abali mu makomera abatasobola kutuusa kyakulya ku bantu baabwe mu kiseera kino famire zino mwazidduukiridde ne mubawa ebya ssekukkulu baleme kwenakuwaza na kuwagika matama gaabwe mikono wabula nabo beeyagalire mu lunaku oba oliawo abantu baabwe tebaliiwo naye mwababedde mu ngeri emu oba endala. Njagala kwebaza nti temwakomyawo mwakutte ekkubo olunaku olwajjo mwalabye akatambi akatambula ng'esigi amanyiddwa nga secretary general w'ekibiina David Lewis Rubongoya bwe yagenze mu maaso n'okuba nga wabafuutu soja bonna emmere bayite mu ssekukkulu nga ddala tewali adooba. Bangi babadde boogera nti NUP abaana abagitambulirako bo bennyini tebasobola kwetuusaako byakulya kituufu naye ekibiina kiyina enteekateeka ze kizze kibangirawo era ze kiteereddewo abantu baakyo. Olunaku olwaleero twalabye bafuutu soja nga bafuna ebyengera oba nga bafuna ebintu byabwe ebigenda bayisa mu nnaku zino enkulu. So twebaze enteekateeka y'ekibiina mwebale nnyo mwebalire ddala mu ngeri y'emu. Njagala kuwagaliza buli omu agoberera omukutu guno gwa DPTV Uganda bannange mbagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi mbagaliza ssekukkulu ennungi mbagaliza omwaka omujja ogw'obuwanguzi ogw'obuwangaazi eri gwa mpuliriza abaana bo ne famire yo n'emikono gyo oba emirimu gy'emikono gyo Mukama Katonda agiteekeko omukisa awe omukisa emirimu gy'emikono gyo oganyulwe muntu oyo oganyulwe mu ebyo by'okola. Mpuliriza njagala twebuuzeemu bwe tuba tusobola okuwagira kirabu z'emipiira ez'Abangereza n'Abafaransa n'Abajamani n'abaki dwaki oba toyina nsonga ng'osobola n'okukuba munne ekikonde ku kirabu ezo dwoki oyinza kumpa nsonga ki ekugaana okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu? Katono nnyo katuve mu katambi kano twolekere ebigambo. Bw'oba osobola okukeera ku makyeyo ku siteegi zammwe za booda oba yonna gy'okolera n'olwana ng'omuntu ayogedde ku Arsenal ng'agambye ewatali Thomas Partey ewatali Saliba ewatali Bukayo Saka Arsenal tesobola kuwangula n'olwana nnyo n'okuba abantu. Mpayo ensonga 10 lwaki bwe nkusanga ng'ozoolera Kyagulanyi nange sikkubirawo ensonga 10 nga tezifaanagana. Tukoya akamanyiro kammwe mmwe oba osobola okulwanirira Arsenal nga n'ebyolwana tobitegeera kati mpa ensonga 10 nga tezifaanagana. Lwaki nange bwe nkusanga ovuma Kyagulanyi mba sikkubirewo Swame weebake Swame bw'ogivaamu kkubirewo akayinja oddeeka mu kazigo mukazi wa kunyiga ebiwundu. Tukoya akamanyiro kammwe mwana tusegeera tukakooye katugatandika bakuba bukubi kusanga ovuma Kyagulanyi kubirawo layiti weebake tukwejo. Okay, njagala kutandika n'ekibuuzo kino banaye tuwulirize wano wenjagala tuwulirize bangi basigadde n'ebibuuzo wabula njagala tuwulirizewo bwe baali balonda ebifo ebijja mu National Unity Platform oba bwe baali bakola reshuffle oba enkyukakyuka mu bifo by'obukulembeze njagala kukuzaayo kujjukiza nti NUP nga party yavaayo n'etegeeza nti tewali mubaka tewali munnabyabufuzi tewali kifo muntu kyagenda kubeera mu myaka gisukka 10 byebisanja 255 ne bw'obeera okoze bulungi ng'okoledde abantu bo kaadi ya NUP ekuwa omukisa okwesimbawo ebisanja 2 ng'abantu bakukkiriza ne bwe baba bakukkiriza nga bakwagala nnyo kaadi tekukkiriza kwesimbawo mulundi gwakusatu. Bwe tuba twogera ku democracy NUP ekitulaze bwe tuba twogera ku nkyukakyuka mu bukulembeze zezino abaffe Joel Ssenyonyi. Okay, tutandikire ku kino nti Muwanga Kivumbi bwe batuuza meeting eyasooka bwe bava mu meeting eyasooka Muwanga Kivumbi n'omukulu amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona balinnye emmotoka zaabwe bwe batyo
ne beeyongerayo. Ebibuuzo biri wano nti dwaki baava mu meeting bo ne bagenda ng'ate bano bazzeeyo? Kiki ekyabatabula? Kiki ekyaleeta obuzibu? Wenjagala tujje katono nnyo katulaba akatambi kano bwe nzija tutandikiraawo, kubanga waliwo omuntu akola ekintu ng'ayagala kusuula, ng'ayagala kulabisa, naye ng'ate akikoze mu nkola gye sirowooza nti eri diplomat. Oba ntegeerekeka? Katusooke tulaba akatambi kano. Okulangirira ebivudde mu kafubo k'okukyusa obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti kwabadde kusuubirwa okukolebwa ku ssaawa 6 ez'emisana, wabula akafubo kawanvuye ne kasoba mu ssaawa nga 3 olw'ensonga ezibadde ziteebereka. Abakulu bwe bavudde mu kafubo kano, abamu ku bakabaddemu obadde omubaka Medad Lubega Sseggona akali amaggwa ne Muhammad Muwanga Kivumbi beesoze emmotoka ne bafuluma ekitebe ky'ekibiina. Okay, ako ke katambi. Ampuliriza. Tulaba emmotoka eya Muwanga Kivumbi ne Medad Lubega Sseggona akali amaggwa. Kinajjukirwa Medad Lubega Sseggona gwe baakwasa akakiiko akakosase. Akakiiko akakosase we waali watuula Joel Ssenyonyi we yakyunyiza babamutuula ki ono akulira Uganda Airline. Kakati we babanga baafuluma eno ensobi njiraba mu bintu bibiri. Kubanga abasinga bagamba baalaga omutima omubi, naye saagala tulowooze baalaga omutima omubi nga bakama baffe mu kibiina bo tebakyogedde. Kubanga singa either tutunuulire into perspectives zeziriwa nti tutunuulire baali balina emirimu emitongole egyali gitumiddwa nga gya kibiina okulekawo meeting ey'okubiri. Ekyo kimu, kubanga kisoboka nti tumaze okulonda olw'eno ensonga n'eno kakati katugende. Ensonga ey'okubiri, kino ekintu BBS terefayina yokka ye yakireeta. Abaffe BBS eyina intentions ezikuba NUP. Twebuuzemu ekibuuzo, eyina ebiruubirirwa ebikuba NUP, kubanga BBS okufulumya story eno nti Muwanga Kivumbi ne Sseggona bo tebazze mu meeting ya kubiri, bo bavuze emmotoka zaabwe ne bagenda. BBS yasooka kumanya dwaki bano bagenze nga tennaba kuba story eyo, kubanga bwekuba story eyo erekawo ebibuuzo n'abantu abagenda okucriticizinga n'okuba NUP batandikiraawo. Kakati ekibuuzo kiri nti BBS yatwala obudde okubuuza abakulu bano ki ekibajjeewo, oba yo yakuba bukubi story, kubanga gwe mukutu gwokka gwe nalaba nga gukoze ekintu ekyo. Ekyo nakyo tukiteekaawo, kubanga BBS yokka esobola okukwokesa. Naye nga tetunnaba tutunuulira BBS kye yakola, bano abakulu bonna oli yasigala mu kifo kye Muwanga Kivumbi, ate Lubega Sseggona akali amaggwa munnamateeka ye najja ne bamusika ne bamuleeta mu kifo kya Kosase ewaali watuula Joel Ssenyonyi. Oba ntegeerekeka? Kakati kino kiri mirundi ebiri. Either ekibiina tebakkaanya, naye baba tebakkaanya ne babawa ebifo. Ekyo nakyo kyebuuze kimu. Ekyokubiri, bwe mubanga mufunye obutakkaanya mu kibiina, eyo y'engeri gye musobola okubugonjoolamu. Gwe Sseggona nga siniya mu by'obufuzi ne Muwanga Kivumbi siniya mu by'obufuzi, ekituufu kiri nti nedda. Era nzikiriza mu ntegeera yange eri jeno eya bonna ey'abantu abategeera nti ne bwe muba mufunye obutakkaanya munda mu kulonda, tosobola kukola kintu kifaanana bwe kityo. Ani yakozesa ensobi wano? Oba oliawo ebirala tunaabitegeera. Wabula BBS ne storage yakola, ndowooza BBS teyasooka kwebuuza na kumanya dwaki bano bafulumye. Ntegeerekeka? Dwaki bavuddewo? Kati ebimu ku bibi ebiyinza okugiramu ekyo BBS beetuleetedde okkuba ekibiina ng'ate tetegedde kyekoze. Ntegeerekeka? So awo yo njagala kubawummuza mbazze ebbali. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, njagala kubatwala ewa Joel Ssenyonyi mu bigambo ebyayogerwa Mathias Mpuuga Nsamba. Abaffe, as we all know, nti Mathias Mpuuga Nsamba abadde n'okusoomoozebwa mu bukulembeze bwe okuva we yaweebwa okufuuka rope.
abadde n'abamucriticizinga bangi nga aba gavumenti eri abalabi abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi nga bagamba omusajja akutte ebintu bya palamenti mu ngeri ya kisajja kikulu, abikutte mu ngeri ya kidiplomaati. Abaffe mu Uganda nga sinnaba na kutuuka wala njagala tukkirize nti mu Uganda n'amawanga ga Africa agamu ebintu mu palamenti n'ebyobufuzi twabijja ku level y'ekidiplomaati. Ebyobufuzi eby'abadiplomaati bikola mu mawanga agayina democracy nga atambulirwako era akola, amawanga nga America. Let me give an example. Omukulu amanyiddwa nga General Gurigori Mugisha Muntu. Ekituufu kiri nti Mugisha Muntu nze nzikiriza, opposition nze nzikiriza, simanyi ndowoozayo, naye ebyobufuzi bya Mugisha Muntu bizibu bya kufuuka, tasobola kufuuka kyayagala mu Uganda. Dwaki? Nti tebiriimu like vibe, newankubadde mutuufu ne byakola bituufu, but tebirina vibe. Ebyobufuzi bya Mugisha Muntu bisobola omukolera, era singa yali mu ggwanga ngeri ya America oba Ebungereza, amawanga agatuli waggulu mu democracy, Mugisha Muntu yandibadde munnabyabufuzi w'amaanyi. Naye nkuleetedde example ya Mugisha Muntu kuleetera omukulu amanyiddwa nga Honorable Sseggona nti kituufu oluzungu ayogera lungi mu parliament. Yes, naye parliament tewulira luzungu. Bwe baba babanja abantu baabwe oluzungu terugenda banunula. Ebintu obikola mu ngeri eri diplomatic way. Naye ng'ate ensi ebanja abantu oba mu bubanjiza mu Luganda oba mu ki. Abaffe dwaki kyabadde necessary okukyusa Mathias Mpuuga? Abaffe bye bino wammanga. Ekisooka, omuntu bw'abeera mu kifo okumala akaseera, mpuliriza, omuntu bw'abeera mu kifo okumala akaseera n'abali mu mutega emitego egy'okumulisa ssente bafuna obudde obumweteekateekera. Mu kisanja kya myaka 2 n'ekitundu Mpuuga kyabadde mu palamenti nga ropu w'oludda oluvuganya gavumenti. Bwe babanga babadde balina obunyeebwe bwe bamusiikira, njagala kutegeeza nti babusazizaamu nga tebunnajja. Kati obunyeebwe obwo bwe baleeta Joel Ssenyonyi ne bamutuuzaawo kati nti mwe ababadde basiika obunyeebwa mulina kuddamu ate buto process kwogereza Joel Ssenyonyi. Ntegeerekeka nti onazze mubeera ye temumulina mu pulaani n'ebyammwe bye mubadde mu pulaani nga tabimanyi. Am I clear? Nti mutandika mukwana buto, mumwagazise, mumutegeeze, mumuyingizeemu mwe kye mwagala. Nti mugenda okuddamu okukwana obuto Joel Ssenyonyi nga n'emyaka giweddeyo 5 tudda mu kulonda. Temumanyi ani gwe baleeta. Kitaataaganya enkwe zaabo abaagala okutaataaganya oludda oluwabula gavumenti. Ntegeerekeka. Kakati katujje Joel Ssenyonyi amazima asobola okukulembera banne mu palamenti, kubanga kati okukumaakuma, okutegeeza n'okuteekateeka ababaka ab'oludda oluwabula abali ku sayidi ya opposition, bonna batudde ku bibegabega bya Joel Ssenyonyi. Naye Mathias Mpuuga eyabaddeko yatugambye ngenda mubaakinga, nja muwabulanga. Joel Ssenyonyi mu bigambo bye yagambye nnyinza okuba sina experience, naye tuddeyo tutunuulire kkosase. Joel Ssenyonyi ye palamenti yeesoose tannaweza na myaka 5, but tukube tochi mu ngeri gye yakyunyamu abasajja mu kakiiko ka kkosase. Amazima gali nti tulina ne betwalaba nga pressure zibakubye, nga zibakubye eki ebibuuzo byababuuza. Nti Joel Ssenyonyi yayuzaayiza omukyala gwe bayita bamutuuraki akulira Uganda Airline n'atuuka okumukkakkanya ku ttaka. Joel Ssenyonyi tewali kyatakoze mu palamenti, abikoze wabula sipiika ye n'agenda ng'ajungulula. Ezimu reports bwe zijja tayagala kuziyisaawo. Ye Joel Ssenyonyi n'asigala ng'agamba ogwange ogw'okulabisa ngukoze, kati gavumenti yemanyi bwegenda okukwata abantu baayo.
abakikoze. Kakati tujje wano ku rope, nzikiriza 100% 100% nti Joel Ssenyonyi agenda kusobola ekifo kya rope, kubanga obukulembeze bubeera ne wansi abantu ababufukirira. Nti Joel Ssenyonyi bw'atuula ne cabinet bawaya ne bamanya kye tugenda okukola. Era nzikiriza nti kino ekifo ajja kiddukanya bulungi newankubadde ayolekedde okusoomoozebwa. Teri kintu kimenya nga kubeera ng'okola gwe kyolowooza nti kirungi kituufu naye ng'ensi ekiraba ng'ekikyamu. Nzikiriza nti Joel Ssenyonyi we tunaamalirako kano ke tugenzeemu, jjukira tugenda mu kalulu, naye tuyinza okubeera nga tutandise okugamba yalya. Wabula nzikiriza Joel Ssenyonyi yayinamu ekibuli nti talinga Mathias Mpuuga, ebintu abikola mu nkola ya kidiplomaati, whereby ffenna tumanyi Uganda gye tulimu. Uganda n'abafuzi abatufuga bawulira kukaayana, bawulira nkaayana, okitegeera. Kati ate ye Mpuuga abadde tabisobola, Joel Ssenyonyi yasobola okukaayana. Kitegeeza Parliament banagiwuganira bajja ginyonyogera, final ejja kuseka. Ekyo nkimanyi. Tutunuulire tukube toki ku bigambo bya Mathias Mpuuga. Wenjagala tugende muweewo obudde, ampuliriza. Ebigambo bya Mathias Mpuuga bino bikulu nnyo. Mathias Mpuuga akoledde mu kusoomoozebwa, asobola okubeera ng'abadde n'enkwe z'apanga mu gavumenti, naye ndowooza tumupiiniinze nnyo, tumutaddeko nnyo amaanyi. Ago ge mazima, naye ate oluusi gabadde geetaagisa. Katugende mu bigambo bye yagambye. Bwe yabadde awerekereza yagambye Joel Ssenyonyi, yamugambye nti abaagala ennyo enkyukakyuka, mumpulirize, abaagala ennyo enkyukakyuka musapootinge Honorable Joel, nange ngenda musapootinga. N'agamba temumutyoboola. Kitegeeza Mpuuga abadde n'ebimuluma ate ku bantu abawagira ekibiina abalowooza nti bakyagala nnyo, ng'ate mukozesa emikutu gye mulina okukuba ekibiina. Ntegeerekeka. So najja n'agamba nti Joel Ssenyonyi temumuliisa by'atalidde. Kitegeeza ebigambo ebibadde biri eno ebbali abadde abiwulira, yalya. Kati agambye temuliisa Joel Ssenyonyi by'atalidde, kubanga kikosa okulaba nga weewaddeyo n'omutima gwo gwonna okola ekintu naye ng'ate bakusasula bagamba gw'okolera gavumenti. Kitegeeza abadde abiwulira. Abaffe ekintu ekirala kye yayogeddeko, yagambye temumumalaamu amaanyi. Mu kifo ky'omumalamu amaanyi mumusapootinge, kuba yeetaaga sapooti okuva eri mmwe abaagala ennyo enkyukakyuka ne muffe abakulembeze. Ntegeerekeka. So ebigambo bino byabadde bikulu, amazima gali nti byabadde bikulu. Temumutuma wuliriza, temumutuma mirimo n'egyo egitagwa awo waali, oba temumutuma emirimu egitagwa mugijye. Nti tutumye, ngenda bawera example ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine abantu balonda akalulu ne balowooza akalulu kagenda kwebalako erangirire. Of course kaba kwerangirira kandi erangiridde nti Bobi Wine awangudde, naye nga bwe kalina nti waliwo abakabala n'abaakakuba. Kitegeeza gwe bw'ovaayo n'ogamba nti ffe twalonda, abaffe walonda n'okubala n'obala oba n'olangirira. Kitegeeza Joel temumutuma emirimu n'egitagwa mu mmwe. Omusajja ono alinga atugamba mu mutima omulungi nti babadde bamutuma nga bamutikka n'obuvunaanyizibwa obutali bubwe. Njogera ku Mathias Mpuuga Nsamba abadde rope kati komishona wa Parliament. Ntegeerekeka. So kati ye
agamba Joel temumutuma emirimu n'egitali gije. Okitegeera? Abaffe tujje wano. Mathias Mpuuga ayagaliza Joel Ssenyonyi oba tamuwagaliza? Kye kibuuzo kye ŋŋenda okusembyayo. Ayagaliza Joel Ssenyonyi oba tamuwagaliza? Abaffe kino njagala mukiwulire. Akatambi kano nesigenda kazanya kankogere kuba nakabawa. Bwe babuuza Mathias Mpuuga nsamba ku CBS yagamba nti buno buvunaanyizibwa okuggyako abo bokka abalwanira obufunga tebalwanira tebalina cause tebalina nsonga lwaki bali ku opposition. Abantu abali mu kkowa lyerimu ery'okununula eggwanga kitegeeza ne bwe mba nkyusiddwa. Ate n'ekira kyeyagattako yagamba nti nze ndi namba 2 mu NUP. Akakiiko akatuula okulonda nkatuulako. Kitegeeza kyonna ekinaakolebwa nja kuba nkimanyiiko era nga tukikkaanyizaako. Abaffe Mathias Mpuuga anaayagaliza omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi. Ekisooka ekifo we yagenze ekya komishona kifo kirungi. Okubeera rope kitiibwa. Ntegeerekeka kitiibwa. Ne bw'ogamba ate ku by'okufuna ate wali ku bwa komishona wano wayina okufunira. Abaffe lwaki tunoonya negativity ne tulema okutunulira positivity? Why always fe tutunulira negativity? Lwaki tofuna ku positive side? Tukkirize ebigambo bye yayogedde ddala byagenda okukola. Ebigambo bye yayogedde ddala byagenda okukola. Nyongera obbajjukiza Mathias Mpuuga senior. Okitegeera? N'ekirala njagala mukkirize nti bano abasajja gye bavudde yonna oba oliawo ebibiina bye babaddemu tewali kikoleddwayo kyanjawulo. Mu NUP ku myaka 3 n'ekitundu oba 4 balina amaka. Golooza baagala kuzimbulula. Kitegeeza balina okukuuma ekitiibwa kye batadde wano. Bakitaddewo lwa kitiibwa na kulaga kabonero nti ffe wano weetuli. Ndikiriya abamu bayinza okulya obusente ebbali bati bazimbye amaka gaabwe. Kati tusuubire Joel Ssenyonyi okusapootingibwa. Negativity mugijje mu bintu ebimu tufunenga positivity. So njagadde okkiriyalinga eya ku nsonga eyo nti ebadde n'ebibuuzo bibadde nga 3-4 ku nsonga ya Honorable Muwanga Kivumbi n'omukulu amanyiddwa nga ow'ekitiibwa Lubega Sseggona akali amaggwa. Lwaki bafuluma ekitebe ky'ekibiina mu kiseera kya reshuffle oba ekyokukyusa mu buweereza mu NUP? Ensonga eyo njanukudde bulungi. Ebibuuzo oba ebigambo bya Honorable Mathias Mpuuga nabyo mbibannyonnyodde bulungi. Kyendowooza nti tusobodde okubaako bye tutegeera. Wabula tweyongere okutegeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga abatuwaala kozi bonna bali wansi we is very intelligent. Musajja mugezi, musajja ategeera. Tukkirize nti okusoomozebwa kwonna NUP kweyiseemu, okusoomozebwa kwonna kwe bayiseemu basobodde okuvuunuka ne bino bajja bivuunuka. Ensobi yokka gye nalabye yabadde ku Muwanga Kivumbi ne Sseggona okufuluma ekitebe ky'ekibiina mu kiseera nga tebannalangirira. Era nenkikugamba nti yandibeera nga BBS ekintu ekyo yakikoze mu butamala kwebuuza lwaki baavudde ku kitebe. Kubanga basobola okuvaawo nga baavuddewo ku lw'emirimu emitongole ate egy'ekibiina. Basobola okuvaawo nga bafunye obutakkaanya munda. Okitegeera? Naye baba tewabaddewo obutakkaanya munda nga bagenze ku mirimu gya kibiina emitongole. Kitegeeza BBS factor nene mu bagenda okukuba NUP. Olaba ne Muwanga Kivumbi bafulumye mu kibiina tebakkaanya. Kituufu obutakkaanya gye buli.
naye basobodde obbuma ne jingo bukuumira munda. Ntegeerekeka baganda bange, njagala kubeebaza mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala. Njagala kubaagaliza amazaalibwa amalungi, mbaagalize omwaka omujja. Mama Kevin nkutumiddeko, oli Switzerland, weebale nnyo, weebalire ddala. Mu ngeri emu William ng'oli Cleveland mu ggwanga erya America, nkutumirako nnyo. Baganda bange, mikwano gyange, bakadaama ng'oli Saudi Arabia, oli Kuwait, oli Qatar, Oman, oli Dubai wakati, Bahrain, mwebale kukola, mwebale kuyiriba, mwebale kuyiiya. Bannayuganda okusinziira mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, ng'otulaba oli Qatar, otulaba oli Netherland, Denmark, oli Norway, otulaba osinzidde India, nga otugoberera osinzidde mu ggwanga erya South Africa, Nigeria, oli Kenya, oli Rwanda, Tanzania, oli Sudan, oli wano Uganda. Mwabe Uganda ate akensusso. Dwaki akensusso? Data wa bay. Abaana abava e Bulaaya bajja bamanyidde zi wifi, atuuka wano mu bbanga lya weeks 2 aba ategedde nti eno ebintu biralamu. Aba ategedde nti biralamu. But mwenna mbaagaliza amazaalibwa amalungi. Njagala mubeere balamu tusobole okusinkana omwaka ogujja 2021, kubanga njagala kuweereza balamu. Abafu siina kye mbeetaaza, baba batweyawuddeko. Dunda Namugereka takuumira mpeera, abankuumire. Mbaagala nnyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya, mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 07528771515.